Oyo kwekweka gwechirumye bulokinga Ndiwa Bobi sekweka nebwatampita nereta kanchikube wa molwatu timuza gabi twakowa nekebekoze katono kaula getukaba getwesangula yom straight away basi yenyenyinyi esoka Nkooye kwekweka gwechirumye bulokinga Ndiwa Bobi sekweka nebwatampita nereta kanchikube wa molwatu timuza gabi twakowa nekebakoze katono kaula getukaba getwesangula ababaniga tubabole Kyagulanyi tumulonde mbwe bakaba tukabanje olo Uganda tujijoge okategeze basi gwe kyono manya bajitegedde kuli kulino bajiriyo nga bwejiriyo Vas nga bwojiwulira wojewulira ate tukonyisa no basi zonna nnungi naye just wakwati nali nsazeeko okusooka nasala yo part okuva wano wenyini nyini mu ntandikwa paka ko chorus soka wegwerayo naye nga byonna byatambudde bulungi. So otutunulira music bwat gwokoze olowooza kyolubiro be ekigendererwakyo Nkooye kweko okulaga facing kati ogiyiza mu bbanga ki? ngabo bomanyi bwoba oyagala nnyo ogenda sisinkana omuntu olwedde oba olina ebigambo bijjo mugamba kitegedde kasi ekyo kitegeeza nti ebigambo byambadde ku mutima bingi kitegedde tekyatwalidde nabbanga ddene okuluyiya kiba kitegeeza nti Oluyimba luno wagenza oluyiya nga lusisinkanyeko Bobi Wine mulamu bwange gwe gubadde mulundi wange okusoose gwe gwasoose okusisinkana Bobi Wine okumulabanga ku stage byedda biri eri ng'akyayimba mu biseera ebyo newa nasema mulaba tundu kuralira ezo naye ngaawo wano bebati n'omukwata mu ngalo ne mwogera yesu galati ngambi amasayazi nsazeyo nga we je waliko sebo kankwateko nange mbe ku masanyalaze agatutte mbadde ku masanyalaze ga Bobi Wine yes eno kigendimu eno gaddere kanawe gyozaliddwamu wali olabeko ku biganda empya empya yagala kujetya olinga rupi kyemanyi olinga myaka kinene nnyo 3 plus bakuzadde mu gino mu Guno mukadde ozaliddemu kyoyagala beera mu bbanga lyonna nzijewo kwekweka kujewo kale so nze mbeyanza basono wanyabo mbadikiza balista coffee school and cafe na Lukolongo bakabaka mutabula kaka wate bakusomesa ne bakuyamba kubanga kufuna emirimu mutala wa mayanja muri Kuwait Abu Dhabi Dubai yonna abanonye ko kubutimbagano ko kwebali bakuyamba kutabula kaka wadala bali na Lukolongo opposite ne Ash dene mbadikiza Crown Japan katwe batunda home appliances za kabi TV fridge fan gas yonna byenjawulo rice cooker byonna basangi bakatwawo bayine bwayise n'amatabi amalala then still Urban Glow Salon basangi bamakindi abasajja badala nnyo mukintu kyokuba nti bakwata mu kabiri ne bakuyota n'ofuuka ow'enjawulo n'osigala ng'onyirira ng'oli wa ddembe then mbajikuza omukyala Maureen Nantume agambe ennaku z'omwezi 21 November tuliwa tuli ku Serena emitwalo 15 miliyoni 3 okuba nga tuyingira mpola mpola so tugenda tumwagire Maureen Nantume bagita My Journey My Story concert we tugenda okuba mpola mpola so atulabye anyumiddwa emboozi zaffe kubaana baliko ensajja n'ebitone ebiriko ebipya ebitambula akona kadako subscribing ojja kula more of the fresh talents mu business emu jetu mbambita rupi na nyini kabiri na nyinda industry amanyagwa aleta pia Mr. Mbalita bila because king of analysis mbajikuza bila abini mukaga rupi at 11 alright so basewe ni majabo tubaniriza once again kumukutu kwenkola videos kwa sana abatuko bila ali kunyigwanga tubawo
nga tukwasaganya then ne kukyenda katonze munana nga tubale nyimbe sinzo ko kya mu kibuga Kampala ne mukutu kuna batukubeera mwe bali kubanga musubscribing mukone kade musubscribing abana team Bobi Wine mwe bali kubanga je muli eno special episode ya mwe nenga mbajikiza ba Barista Coffee School and Cafe na Lukolongo bakabaka mukubanga batabula kakawa akenja ulo ne bakuyamba nga bakusomesa okuba barista wakabi na kutwale bulayi no bango tabula kakawa basanga na Lukolongao kumpi na mafuta ga hash empanonye ko mpula then walono muchala Queen Angel Golden saloon yawa emunyonyo oba Queen Angel property consultant ne wali emunyonyawo opposite na mafuta ga Total so alene majikiza neche bayita bajita Eden Plaza wakulu watulina saloon empya ensangi zino ekyase mu Makindye bajita Golden Urban Glow saloon yakabi nnyo eyenjawo so mumbeere no ngambaniza once again ne Crown Japan katwe ku bintu byokozesa mu bintu bya Canada accessories ezawaka basajja bakabimba na biranga so onakulwaero team Bobi Wine team no team fango tubagatem tibalimu okay all right so mumbeere no negative ko mukulu wa masanyalazi agamba nti amasanyalazi yagalina so figo wizi buuza kubagizi n'abantu oyo kwekweka gwe kirumye bulokinga Ndiwa Bobi sekweka ne watampita nereta kanchikube wa molwatu timu za gabi twakowa nekebe koze katono kabula getukaba getwesangula yo straight away figo wizi figo obulamu gamba ki obulamu bulungi atakumanyi figo oli mukanda wa Bobi Wine kuba akayimba kotandise okuyimba tandise oyimba Bobi Wine siri mukanda wa Bobi Wine wabula ndi omubanchi kigambe eti akozze kigambo kibaddaga omuntu yenna nasa kitegeera singa oba oyagala nnyo oli munankyukakyuka bulungi nnyo kugambe mundi wa Bobi sekweka obategedde oyina kadi ya Nuupu byonna mbeera nabyo gokyeno manya nagifuna dda eri otegedde so tunulire tuwe tujidde wano ku mutimbagano oguli ogwa TikTok n'emikutu emirala egitambulirwako ensonga z'endongo ng'akayimba kano bakayise batya Ndiwa Bobi akayimba kakyasa ensangi zino kakamala nakumeka akate nakumeka nakukalizi mwenda nakumwenda wakayimba uva ku kitunula inspiration yakayimba nakayimba nga just kimba ku mutima olwokwagala kunjitiye nigwe nina represent wange just nga bona ayagala nnyo omuntu n'ogamba naye kiki kyesobola okukola omuntu ono nga kyo n'abantu abalala bajja kikozesa okulaga nti bamwagala kategedde kwe kuyiiya ekyo ekintu kinakola era ekiraze abantu basiimye by the way kibakitegeeza nti bangi nnyo abavuddeyo buteekwe kalagamba kati mbikooye Nasula tawe lwagamba Nkooye okwekweka akayimba Ndiwa Bobi wakakoze obala campaign zo zalimu obala byabufuzi obala kuyingira Firebase nayimbye jasiro okwagala nga wangambye kwe nina eri omukulembeze wange ya sina kisosi gamba nti nabaze campaign obala bazeeki just nga bwenkugambye nti nga bona ayagala omuntu ogamba kiki esobola okukola lw'omuntu oyo nange kukola kakayi so tune eno wagiyiza mu bbanga ki ngabo bomanyi bwoba oyagala nnyo omuntu ogenda sisinkana omuntu olwadde oba olina ebigambo bijja mugamba kitegedde kasi ekyo kitegeeza nti ebigambo byambadde ku mutima bingi kitegeeza tekyatwalidde nabbanga ddene okuluyiya kiba kitegeeza nti oluyimba luno wagenza oluyiya nga olisinkanyeko Bobi Wine mulamu bwange kubadde mulundi wange okusoose gwe gwasoose okusinkana Bobi Wine koziko okumulabanga ku stage byedda biri eri ng'akyayimba ebiseera ebyo newa nasembayo mulaba tundu kulwaliraala ezo naye ngaawo nomukwata mu ngalo nemwogera yensonga lwaki ŋŋambye amasanyalazi nsazeyo nga we gye waliko ssebo kankwateko nange ove ku masanyalazi agatutte mpadde ku masanyalazi ga Bobi Wine yes tutunulire ensonga yakayimba kano okayiiya bulungi ki reception abantu bakafunye batya katambudde mu bwangu ki katambudde mu ngeri gye mbadde sisuubira bayiro abantu bayagadde nnyo ate ekiro ekigambo nsuubira ekiseera ekyasize basi kuba Nkooye okwekweka engeri gyekiri nti nabo Bobi bamuliyo nnyo kati like ensonga lwaki oba lwaki akayimbako katadde mu kiseera ki
tuli mukasera ka campaign tuli mukasera ka duka eno neno mwana edda nga bolaba naddala nnyo gundi eri eyagwa batukwatanga ne batusiba n'okulagizibwa kuba ntuwagira musajja bategedde naye kakati yesuga lwaki nagambe kati Nkooye wechayi nechayi koyo kwekweka akayimba wakatadde manje omuntu wakola oluyimba luba ku target audience nagamba njagala lutuuka wano lutambula n'ogende wano walutadde lwatuuse weyagala naye nga kyemanyi ab'e Dubai balutuzina nnyo nnyande n'ab'ewabweru Dubai wabweru wa nawo ndago kyendo manya kyokitegeeza buli Bobi yenna alina gy'ayagala ensi yonna baalufunye tugende ku muntu yennyini gwe wayimbye oluyimba yalufunye kubeera engeri gye twegizeemu like engeri gye yatunuliddemu namala nambuuza bwati nga wombanyi ati amanyi kukwata waati nagira waati kozi bakuyitaani nti figo wizi kiba kitegeeza nti oluyimba yakolaki ate nabadde ndi awo ne mami kennyini najja nampala kugonde ku TikTok kiba kitegeeza mami babiitungwa Kyagulanyi babiito oluyimba naye yalukonyemu nkutidde kugambya amasanyalazi nguwa tomanyi units zoyina kati ngongedde weba ompade ga umeme yagenda oba ba mu bino genda oli ku umeme ndi ku umeme CUDC akabula oli ku umeme direct kasanya kwe so oluyimba no walukoze ku TikTok lwaduse lutya ku YouTube lutambule lutya TikTok munaku nasooka kuteeka ku YouTube ku YouTube luli mitwalo 2 munaku ngameka naku ziri mwenda then ku TikTok naku ziri 8 bana isaho naku lumudde ndi kwampa ntekayo upload ku TikTok naku 8 YouTube naku mwenda TikTok olina mitwalo 3 challenge YouTube zina mtundu mitwalo 2 views challenge kyeki omuntu atuddeka atulaba akatambika n'atabimanyi challenge yoyo omuntu akozesa sound mu luyimba lwoba otaddeyo olina alwagana nagenda naye n'aluddamu nakozesa sound oli challenge emitwalo 3 oluyimba okuba ne challenge emitwalo 3 luba lutambule luba terunatambule luba lutambudde munaku etono nnyo bwezi olaba okuba waliyo oluyimba olukuba mutwalo naye ngere nga lutambudde nga abantu balutegedde so oluyimba luno olutambudde lukwongeddeko ki ngwenga figo mulimu neewuliranga oba oli awo wembadde si bwendi mbadde si bwendi oba oli awo nawe interview tewandije mpadde yesewo nawe yagadde sewo interview saji gikuwadde n'olwa amasanyalaze nzizenga kwatemu sigamba nti oba lwa amasanyalaze naye waliwo okola ekintu togamba nsiimye okusinziira enjiri gyoyiribyemu naye kati Bobi Wine ali mu biseera kya campaign kwa kuyega kunoonya kalulu mu ange ez'enjawulo ba mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo otambuddeko naye n'ogeza kuyimba oluyimba luno mbadde sinaba ng'ogyeko juzi unayimbawo ku kitebe waggulu wayimba n'omusinkana nemukwatagana bulungi nnyo oluyimba luno omuntu wakola oluyimba abantu balwagala ne balukola mu challenge video wagikoze video gyendi kupulaninga ndi mu kuyiriba ssente zaayo engeri gye kiri nti biseremu osobola kukola ekintu ng'olina omukwano gw'ekyo ekintu naye nga tosoose kwetegekera nti za video ate biki kuba neza audio zokka zokkeera bakyamanja ayo akatinitini naye producer agambye oluyimba agenda nalwo oba producer naye ayagala nnyo Bobi Wine wankyukakyuka nyimba nyingi nyo zakoze zakyukakyuka olwamukunja zaba big eye zabaani kitegedde kiba kitegeeza nti ekintu kikwatagana nakyukakyuka akiriyo so producer kye yakoze bamuyita oyo baba studio ki Banajo Records Makili tunenga oluyimba luno lutambula lugatta bannankyukakyuka abantu abalabye oluyimba luno abaluwuliriza bakuyambyeko munaddala kintu kiri obuyambiko oyinza okugamba tolina sente za video tolina sente za audio video bafuna batya okukuyambako sijja gamba nti baba baganya oba abakozi batya kuba sina bakuvaayo kusaba kuyambibwa video oba oli awo basobola oluyimba luno lwetaaga video wongamba nti tutambudde bulungi twetaaga video nga Bobi Wine mwali oba omuntu omulala yenna nga mwali eyandyagadde okuba nti atunulya ekyenkyukakyuka video giplaninze otya alika kati okupulaninga video nga bwe yandibadde plan ya video nga nina mu kasete kategedde
bw'oba ng'oyinamu kasente wandigambye nti kati mulaninga kino njagala kukola kino naye ng'okutwaliza wamu nandiyagadde vidiyo ekole ki eshutingibwe naye lwakuba nti ensonga za gundi mutabani w'omusiraamu bumaani bozigera nga tuvudde wano ng'onjokyezaayo ng'atandikiraawo so tunulire figa atakumanyi nolubimba lolusoose nedda wakakola ennyimba meka ennyimba nanyingimuko ennyimba nanyingimuko era sagamba nti just mbasaba mujje bavisitingeko youtube yange youtube erimanyi ki figowiz bavisitingeko youtube spelling erieti FIGO spacinga mukati WIZZY mu luyimba luno lwakoze abantu olusanji olukyasa ensangi no ku mutimbagano ne ku TikTok line ki yasinze okukwata omukulembeze era waluwadde verse zabadde zitya verse ki yasinze okukwata verse yenyenyini esooka Nkooye kwekweka bwe kirumye bulokinga Ndiwa Bobi sekweka ne watampita nereta kankikube wamolwatuka timuza gabi twakowa neke bakoze katono kabola getukaba getwesangula ababaniga tubabolere Kyagulanyi tumulonde mbwe bakaba tukabanje olo Uganda tujijoge okategezi vasi gwe kyonomanya bagitegedde kuli kullo bagiriyo nga bwegiriyo vasi nga bwogiwulira wogyewulira ate tekikonyesa no vasi zonna nnungi naye just wakwati nali nsazeeko okusooka nasalayo part okuva wano wenyenyini mu ntandikwa paka kuva chorus esooka wegwerayo naye nga byonna byatambudde bulungi so wetutunulira music bwati gwokoze olowooza kyolubira oba ekigendererwa kyo okwoyo kwekeka okulaga facing kati owagira Bobi Wine kituukiridde of course kati kubanga asobodde vine ngamba Nkooye kati nenejjayo era kyetegeeza nti vuddeyo mu lwatu akalulu ogenda kulonderawo akalulu nonderawo kasaawa awo baja kumesa ogenda kakuuma tujja kukalonda tukakuume bwe bakabba tukoleki mukabanji anabenjukacuka meyagadde mukabanji tukabanjani mugenda kabanja gwekyainomanya bwe bakabba tukabanji ati sensoka lwaki tugamwambi byabaka mwina kuluno nnyo okubeera alina okubaja ogategedde abadde siba amazima biseera byemabega bakwebuzabuza nze naba bulabi kyebalangira kyengenda nakyo omanyi nze ndi mutuuze agondera amateeka kyonna ekijja kyenkolaki so otunulira abagala okugoberera olina kitono kyakuyimba mulimu okuwandiika obiki yes ndi muwandiisi course ndi muwandiisi n'abaloboozi nga training amu vocal training yes nekiro ekyokubeera ku stage bakubandoowo banga kiri omaze ng'oyimba my experience yange ninga mu myaka 8 so myaka 8 era bw'onaagendako ku gundi ku kyalo yange ku mutimbagano obeera vaayo ng'okkuse kugamba ebiriisa ddala mungi era ddala abanyumirwa omukwano oli musajja wa jangu buzi ku YouTube yange okirabe yendongo gyekola music osingokola so nga tugenda abaagala okufuna figowizi bakujjawa era endongo yo abasinga bagijjawa endongo yange osagifuna wonna weeri wonna weeri okutuwaliza wamu mpoziko mbawe namba kuyagala osobola mbawe namba nobasomera ate mulimu oli nga byokudownloading nga tabimanyi nga tamanyi kudownloadinga muyimba naye osobola kuntextinga ku WhatsApp ngamba mpaka yimba Nkooye bakayita Nkooye Ndiwa Bobi ku 07 nyanya 54 21 5 kwe bakujja kidde on 0744 54 21 58 ojja kufuna ku WhatsApp obako obusembayeri batnava Bulaaya abanyumidwa akayimba kano abali Dubai Abu Dhabi awali emitala w'amayanja nga banyumidwa akayimba kano nga bakaagala nnyo bubaka kibwobawa basiisi babulo mwebale nnyo mwebalire ddala era nsaba just message nga bwe yeri mu gundi tugipushingire ddala tuwongere kulumya baki abayaye kuba bino bya ddala
buli yakoye yenna okwekweka nga kululi eri bamutiisadisa naye natya kuno nogamba naye kimala nga buli omu yakoye okwekweka akayimba bakayita Ndiwa Bobi kekayimba kulina okukozesa just okiteeka nobwokozesa bukozesa olina oteeka oba ku status yobulokozesa ki nokakozesa nga gwalimu oli abafuna message omulala gamba ono yejjeeyo ebyaddala avudde mugalale yejjeeyo ofuna omukisa omwana akuba akama n'agamba figo nina wakasente kange wano ndi MP n'Endiwa kale eri eyakyenvu omuyimbira bino bya Bobi naye wanuupu bulungi nnyo buli muntu yenna nga takwatagana wanuupu na MP si wanuupu MP ali eri anti aliwa kibiina kya yero tomuyimbira oluyimba lwa Bobi ndiko Bobi aleka kati obadde ki wofuna ekisawo ky'essene nga kisaidde tetulikubisawo bya sente nziguddewo enzigi bbiri oziguddewo olwakalaba n'olw'essente ojja kuba ekisawo kya sente fayini naye era munnaye ffe tunulidde ebiseera byaffe ebyomumaaso si sente tunulidde ebiseera byaffe ebyomumaaso twagala kugira beta Uganda empya ennungi ddala erimu buli kimu kiweetaaga nkweyanziza ssebo katwagaliza Uganda empya ennungi tusingane mu Uganda empya nekikwagaliza empya ennungi ennungi gyendimu eno ngaddeleka naawe gyozaaliddwamu wali olabyeko ku Uganda empya empya yagala kujja etya olinga rupi kyemanyi olinga myaka kinene nnyo 3 plus bakuzadde mu gino muguno mukadde kituufu ozaaliddemu kyoyagala beera mu bbanga lyonna okwekweka nzijewo okwekweka kujjeewo kale so nze mbeyanza basobola wanyabo mbadikiza balista coffee school and cafe na lukolongo bakabaka mutabula kaka wate bakusomesa ne bakuyamba kubanga kufuna emirimu mutala wa mayanja muri Kuwait Abu Dhabi Dubai yonna abanonye ko kubutimbagano ko kwebali bakuyamba kutabula kaka wabadala bali na lukolongo opposite ne ash dene mbadikiza crown Japan katwe batunda home appliances za kabi TV fridge fan gas yonna byenjawulo rice cooker byonna basangi bakatwawo bayine bwaise n'amatabi amalala then still urban glow salon basangi bamakindi abasajja badala nnyo mu kintu ky'okuba nti bakwata mu kabiri ne bakuyota n'ofuuka ow'enjawulo n'osigala ng'onyirira ng'oli wa ddembe then mbajikuza omukyala Maureen Nantume agambe ennaku z'omwezi 21 November tuliwa tuli ku Serena emitwalo 15 miliyoni 3 okuba nga tuyingira mpola mpola so tugenda tumwagire Maureen Nantume bagita my journey my story concert we tugenda okuba mpola mpola so atulabye anyumiddwa embuzi zaffe ku baana baliko ensagi n'ebitone biriko ebipya ebitambula akona kadako subscribing ojja kula more of the fresh talents mu business emu gyetu mbambita rupi nanyini kabiri nanyi industry amanye yagwa aleta bapya Mr. Mbalita bila imebila costing of analysis mbajikuza bila abiri mu mukaga rupi at 11 tuja edition mpyamu still at 11 abampagira at 10 thank you so much at 11 tuja but at 25 banayiga ntwa tupatade na paka rolifa paka wendi bangole so thank you so much katukote bwetu ti laja pon yourselves